Yes, omulabi wange wa Uganda kyannaku nga bwe nakusuubiza nti mami tagenda kubanga asobola kwogera bambi era byayogeddeko ebitonotono bye tusobodde ofuna wabula tugenda kubeera nga twogerako ne muwala we ye atubuulire emboozi y'amaama eno esingakaawo gye baleko mukwano nawe gye baleko amannya gaffe maama yongeza amannya nze Nnaabagereka Ruth omukyalo n'omulwadde maama wange yatandika ebbere lyazimba nerizimbira ddala nnyo lyatandika dde ebbeere ery'okuzimba ebbere lirudde emyaka giweze 2 n'okusoba olwo muli agamba ye kaatandikanga ki kati yatandika ng'awulira akantu kazimbazimba naye engeri gy'atayinanga bulumi bw'amaanyi kakati obulumi bwatandika kimaze okuzimbira ddala nga kinene ekisembayo okuba nti kinene maama ono bwe yawuliramu obulumi obwo teyawalirizibwa gamba nti kangende mu ddwaliro nga tekinnaba kusajjuka yali tannamanya nti eriyo obulwadde obwo obwa kansa oba obwaki era yabeerangawo n'amirirangayo peyinikiira okukakkanya obulumi naye ebbanga bwe lijja nga liyita ekintu nekigenda nga kizimbira ddala kyazimba netutandika nokikubanga ebifaananyi nga naffe kitwewuunyisa nga tulaba kyanjawulo naye wayita ebbanga ttono wano nga tutuuse mu kolona ono mpolampola nga tetunnatuuka mu kolona emyaka egyo 2 njagala otubuulire ku malwaliro gye mwagendako byali bitya babagamba nga batya because temutandise mu kolona twagendanga e Mulago era ayina ne kakaadi k'omukansa bamukebereko tulabe oba kansa naye nga bwe tugendayo batugamba tuleete ssente mu mbeera eyo baalinga basaba emitwalo 3 egya kakaadi ako nga netuddayo ne tugitwala bwe twaddayo nga twagala okweyongera okumanya ekisingakaawo ne batusaba emitwalo emirala emeka 5 tugende mu TV emitwalo 5 twali tetugiyina ebiseera ebyo kuba ebiseera ebyo embeera teyali nnungi ne tukomawo ne tubeerawo ebbere ne tulivaako ne tulikwasa Katonda ne tubeerawo mu mbeera eyo naye wayita ebbanga ttono ne tuddayo ne kakaadi ne batugamba mukomyewo muleese essente ze babagamba nnyonnyola ku bulumi maama bwe yayitangamu nga temunnaba kubeera nga muddayo mu ddwaliro omulundi guno gwogenda otunnyonnyola obulumi bwabeeranga butya era embeera yabeeranga etya ewaka embeera ey'ewaka maama teyeebakanga ebiro ebyo yasulanga atudde nga yeesigamye bw'ati ne bukya ng'atudde ne tuzukka ozukkako n'olaba n'omugamba teweebaseeko ne mugamba maama teweebaseeko munnange naŋŋamba sisobola kwebaka siina bwebakiro ne twebaka ne tuzuukuka era ng'atudde bw'atyo ne tunoonyanga ku peyinikiira zinaamirako ne tunoonyanga naye ng'obulumi bungi nnyo kubanga yatuukanga ekiseera nga tayagala naddikwatako nga ne bulawuzi tajambala nga bwe kuba kutambula okwambala olugoye ng'olaba obulumi ayita mu bunene obulumi yayitanga mu bw'amaanyi ng'ebbeere terinnaba kutuuka mu kiseera kye tulimu kati naye ekiseera bwe kiyita ne tudda kuva e Mulago nga ssente zigaanye ogwasembayo nali lubuto lwa mwana ono ne tuddayo e Mulago mbeera nga mbi ddala nga mbi ekisembayo ne twegayirira abasawo ne batugamba nti buli kintu kikolebwa na ssente buli kintu kitambula na ssente Mulago muli n'eddwaliro lya gavumenti batugamba buli kimu ekyo kitambula na ssente tuba tuyina kukebera naye buli kimu kiba kyakkebeza ssente tutambula ne tudda tuba tuli wano maama ayinako we yalaga eyo mu kyalo kulaba oba afunayo kasente okumukebera wano byonna wonna nga terinaba kwabika kakati ng'asobola okutambula kakati bwe yagenda mu kyalo obulumi bwe bwamuyitirirako ne bamugulira obukerenda
Bukenda bwe bamuguliranga tebukwatagana na mubiri gwe ne bumusiiwa. Beera awo mukwano, beera awo wansi, beera awo ngenda kuzaala mu nnyumba. Tukyali mu mboozi ya Namubiru Teddy wabula nga twogeremukko ne muwala we atubuulire embeera ya maama we nga bwe yatandika. Tumala okuva mu kyalo akomawo ng'amize obukerenda nga bumusiiwa nga yenna azimbye. N'agamba bane bampadde obukerenda naye mpulira embeera. Muva mu ddwaliro mukomawo ewaka. Yeetakula ebbere ne lijjako obutulututtu bubiri. Bwe lyajjako obutulututtu ne litandikira okukulukutanga olusaayisaayi olutonotono. Ne tuziyizaako ku kiwundu kireme oggejja. Ebbere ne ligaana. Ne litandika okukulukuta amasira n'omusaayi. Ekivundu nga wano tosemberawo maama wange nga toyinza kutuukawo wano. Ne likulukuta ne lwakulukutira olunaku lumu. Olunaku olwokubiri ne tukeera ekawaala. Ne tugenda ne tutuuka mu ddwaliro ne tulaba abasawo. Twababikkulira bwe tuti nga limaze okkuba ebituli ebiyingira munda eri. Ne batugamba ebyo ffe tetubikolako. Ne tubeegayirira tubagaye Mulago tebagenda tutuyamba. Ne batugamba mugende eyo. Ne tugenda e Mulago. Ne batuwandiikira ebbaluwa etusindika e Mulago. Ne tutuuka e Mulago. E Mulago bwe twatuuka abakyala ne tusangayo abasawo. Ne batugamba nti tuli mu COVID tetusobola bayamba. Kati tukola kuba COVID n'aba accident n'abayina mu fayiro mu ddwaliro. Nembagamba naye embeera ya maama wange nga mbi mulabe waali akulukuta omusaayi n'amasira. Ne baŋŋamba ate kati ffe tubakolere ki? Mutambule mugende. Ne tutambula ne tukomawo. Naye ng'ennyumba tosobola kugiyingira olw'ekivundu ekingi n'emiranga gye yasulanga ng'akuba ekiro n'emisana. Ne tubeera mu nnyumba ne bukya olunaku ne waaliwo abagaba emmere. Nenziruka ne mbasanga ne mbagamba mbeegayiridde maama wange avundira mu nju munnyambe. Munnyambe bututwaleko mu ddwaliro tufunireyo eddwaliro lyonna. Naye avunda. Ne bajja wano baali bakyagaba mmere ne bajja ne bamulaba. Ne bagamba embeera mbi naye katubafunira ambulensi. Ambulensi we yatwala yatussa Mulago ku geeti wabweru. Ne batugamba muyingire. Ne tuyingira mu ddwaliro. Abasawo ne baŋŋamba era omuzizza. Ne mbagamba embeera egaanye. Ne mbagamba tetulina we tuyinza kuddukira walala okuleka wano mutuyambe. Ne batugamba tetulina we tubayamba. Musawo n'atugamba tetulina we tubayamba. Ne tutuula ku kabalaza okumala eddakiika nga 40. Oluvannyuma ennyo omusawo n'atuyita ne tumutwala. N'amunyiga. Bwe yamunyiga ebbere ne livaamu amasira amayitirivu nnyo n'atugamba ekyo ekivundu bwe mutaafeeyo mujja kuba temukyayingira na mu nnyumba. Mujja kuba temusobola na kumusemberera olw'ekivundu ekyo. N'asibawo bandagi n'atugamba muddeeyo mufumbe amazzi agalimu omunnyo nga munyigako mpola mpola nga bwe musibawo bandagi. Ne tukomawo ne tubikolako ekiro ne bukya ne buziba. Embeera ng'eyongera kutabuka ebintu nga bifukumuka ebiyitirivu ennyo ng'era bwe mulabaawo. Ate awo tebiyiika naye wali byali biyiikira ddala. Nga tetumala ddakiika nga tetukyusizza kigoye ebigoye nga biyitirivu. Naye twafuna kyeyamaani ne tumusaba n'atutwala e Mulago. Era n'atussa ku geeti ne tuyingira. Ne batutunuulira ne batugamba mukomyewo omulundi omulala. Mulowooza ekyaliyo eby'obwereere. Ne tubeegayirira ne tulemerawo awo. Dokita n'atuwandiikira eddagala eriri ku kipapula ekyo. N'ampa n'ennamba ya sajoni n'aŋŋamba kubira oyo sajoni. Ne nkubira sajoni nga tukyalina mu ddwaliro. Sajoni n'aŋŋamba nti agirako akanyama 50,000. Akuba ekifaananyi ky'omunda 30,000. N'okkuba ekyokungulu 15,000.
naŋŋamba ndi kamwokya bw'oba ojja jangu n'emitwalo 95 n'omulwaddewo. Mazima nga n'olukumi siruyina mu nsawo kubanga n'okudda embeera yali nzibu. Twajja tusabiriza ebimotoka ne bituleetako nga bitusuula we bitusudde, ne tusaba ebimotoka ebirala ne bituleetako mpaka bwe twatambula ne tutuuka wano. Naye embeera yali mbi ekisembayo. Ne tukomawo nga ne sente ezigula eddagala lye baawandiika tetuziyina, nga n'ekyokulya twali tetukiyina. Olunaku olwo ne tudda ne tubeerawo wano. Tubaddewo okuva ku olwo mpaka nga sente tetuziyina ezigenda omukebeza. Ate yagamba okukebera bukebeza 95 naye okujjanjaba bamala kumanya nti buno bulwadde bwe buti. Naye amazima nga tetulina buyambi bwonna we twali tuyinza kubujja, nga tetulina muntu yenna gwe tuyinza kwegayirira atuyambe sente ezo. Embeera gye tuyitamu yeeyo. Kati atuuse mu mbeera nga takyesobola, luli yali yeesobola naye takyesobola, tukwatirira mukwatirire, teyeesobola buli kimu. Embeera bwetyo bweri. Embeera mbi nnyo kubanga maama wange ali mu bulumi obuyitirivu ennyo, anyogoga omubiri, alinga yenna omuntu agenda okufa. Kyokka gwe nnina yekka mu nsi, yekka bw'omu bw'ati gwe nnina, siina mulala. Maama ono yabazaala abaana bameka? Yatuzaala abaana 3, omu yenze, omulala ali Nankulabye, omulala muto wange muto naye alina gy'ali. Sooka otuzeeyoko mabega katono. Bwe mwatuuka mu Mulago babagamba talina kansa oba tebaabakebera? Tebaamukebera, baagala 95 okumukebera. Okebera oba kansa baasaba 95. Bwetyo embeera ya mukyala Namubiru Teddy bweri. Namubiru Teddy awangaalira wano e Kasubi, oba olinnya bw'oti nga adda e Nabulagala ku Munaku. Awo wennyini nga tonnatuuka ku Masiro, mukyala Namubiru Teddy waali. Wabula olwaleero tuzze ne tumanya bambi embeera gy'ayitamu. Omulabi wange owa Uganda Kyannaku nyongera okujjukiza mukwano nga bulijjo bwe tutera okukikola. Mukyala Namubiru Teddy yeetaaga obuyambi bwaffe. Mukyala Namubiru Teddy bwe yatuuka mu ddwaliro ne bamuwa ennamba ya Sajoni ali Kamwokya, wabula bwe baatuuka omukubira essimu yabagamba bajje n'emitwalo 95 alyoke abakoleko. Bwe baatuuka e Mulago tebaatawaana wadde okukebera oba okugamba nti ono kansa. Bwe twogerera Namubiru Teddy tamanyi kituufu kiki kimuluma. Nyongera okujjukiza mukwano nti amanya gange nze Ashanabs, era bw'obeera nga olina obuyambi bwonna bw'osobola okubeera nga oleeta ewa Namubiru Teddy, namba zaffe ziizaawo, bambi tukubireko bonna kuba we twogerera we bali bapangisa. Embeera bw'otunuula gye balimu ne muwala we si nnungi. Beetaaga ebintu bingi eby'okukozesa ewaka, beetaaga emmere, beetaaga obuyambi bw'ebyokulya, beetaaga obuyambi bw'eddagala. Oba oli awo nina n'abaana 3 n'ennyumba batubanja emyezi emabega. kwegamba embeera si nnungi. Bandyagadde obuyambi bwa maybe obwa ssente, bagende mu ddwaliro bamanye ddala maama kiki ekimuluma. Otunuulira maama bw'ali maama akulukuta, akantu kajja nga kazimba nga katulututtu, wabula kati embeera we twogerera yassajjuka. Otunuulira maama bw'omuba okumpi oyinza obutaagala kulya mmere, tosobola kumala ddakiika 2 nga tasisemye, buli kyalya kyakomyawo. Bw'obeera ng'oli eyo ng'oba oli awo olina obuyambi bwonna, oba nga obulwadde buno obumanyiiko mukwano, jangu mu inbox yaffe, jangu ku inbox yange Ashanabs ku Facebook, jangu bambi obeeko ensonga gy'otubuulira, oba oli awo obuyambi n'amagezi byandituyamba okubeera nga tutaasa obulamu bwa maama waffe, obulamu bwa jjajja waffe, obulamu bwa muganda waffe Namubiru
Teddy. Amanya bampita Asha Nabs era nga olwaleero atukoledde wano e Kasubi. Nyongera kujjukiza mukwano nti bw'obeera ng'olinayo gw'omanyi ali mu mbeera etali nnungi nkubiraako ku ssimu yange 0757843207. Nze neewaayo mbeere nga nzija mbatuukirire eyo yonna gye muli, oba oliawo abantu babeere nga babayamba mu ngeri ey'enjawulo. Programu eno abadde ku kamera ye Sir Lawrence ye producer wange at the same time, era nga nyongera kujjukiza nti programu gy'obadde olaba bagiyita ennaku tesosola myaka. Programu eno eteekebwamu ensimbi bannaffe aba Montage Productions era nga bagamba nti bakwata emikolo egy'enjawulo, birthday parties, kwanjula n'emikolokolo emirala gyonna gyonna. Bw'obeera nga weetaaga production ennungi, weetaaga omukolo gwo obeere nga oguweesa ekitiibwa, tukubireko ku 0702 10 41 25 0702 10 41 25. Tusisinkane nate era mu mboozi enaaba ezzeeko Asha Nabs manya gange program ennaku tesosola myaka. Mubeere bulungi, mweraba.